Bino byonna byatandise kawungezi k'olunaku olw'eggulo omuyizi Michael Sawa asoma siniya yokusatu mu ssomero lya RDC Lugazi byabadde avuga akagaali mu kibuga Jinja. Waloni Kamalebiri bwatu n'atumira emmotoka ya RDC Eric Sako ow'Ejjinja. Kale kye neebuuziza kagaali katumira katya mmotoka endabirwa n'envaamu. Wadde kiba kisoboka naye kinuma mwana yabadde muto teyandi musibe. Ne saawa zino tugendayo ku poliisi tubabuuza omwana alidaga oda yavuddewo RDC akole ki? Yalina tugamba nti omwana aveeyo batavaayo. Okusinziira ku birabideko n'agaabwe ndi RDC n'Amukutte bakutte omuyizi ne bamutwala ku kitebe ekya poliisi Ejjinja. Emyaka 13 ayikirizibwa okusubira mu poliisi nende twegendereze ekigambo mateeka n'agaana nze njaga emitwalo 9. abisaana RDC aliko bati batomeire sayidi ere batomera ne sayidi ere owakagaali yatomeira ati amama n'atomera sayidi eyindi aya RDC omulamba n'atasobola kusonyiwa yani bata asonyiwa omwana yaleka kumuta mu ikomera. Abavubuka Ejjinja bekozemu omulimu nateeka akabbo ku kitebe kya poliisi Ejjinja basoloza ensimbi ze bagamba nti zibadde za kwa RDC ayimbula omuyizi mu kkomera. Ng'olumirirwa muvubuka omwana myaka 13 deputy RDC yamusibye twagala emitwalo 85 zayakala twagala emitwalo 8. Sako bw'atuukiddwa ku nsonga enategeeza nti ye bw'atanasaba ssente zonna kuva ku muyizi n'obula yatesse ne bazadde okugula amataala ag'emmotoka yakayonoonese omwana ayimbulwe. Amateeka gali very clear. Kati yayisonze nabadde wano kumeninga empitawo nakuba etaala n'agasa gona nga omulamu. Era nze ngambye taata we nti kyokola gula amataala ogazzeko. Omuyizi yagaliddwa asangirwa ku kitebe kya poliisi Ejjinja n'akagaali ke. It is our investigation. We shall not talk about it in the press. You know that very well. Zo enteekateeka z'ekivulu ky'omumimbi Palaso ekigenda okubeera ku video musito olunaku olw'enkya ziwedde. Palaso nga muganda w'omuyimbi Dr. Jose Chameleone alabiddwako ng'ali mu nteekateeka zezisembayo omubadde n'okwegezaamu. Bange basuubire music, basuubire Palaso, basubire show eri different omanyi nze ngatta culture za njawulo. Era mujje nga mumanyi nti mugenda kusanyuka kintu muliro buliro. Bifuna mirimu wabamme kisumuluzo byebyo abantu baguba emitima. Lubega Ivan n'ensamba Kulaishi okusekedde gulino ku Bukedde TV.